omutamifu najja n'agamba mugalewo ekiwempe ekyo tukigala kya nnyoko. Kyenva njagala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni banange 2026 omusajja mumuweranga ddala akalulu kubanga abalala abanajja tebagenda kwagala kanisa naye Yoweri yagamba nti kanisa ebeerewo bamugamba egaliweewo n'agamba terina mutawane kanisa ebeerewo. Olwaleero tugula amataka, olwaleero tuzimba ebizimbe, olwaleero tulina zi radio, olwaleero tulina zi TV, tubulira enjiri, tusiibayo bwe tuba twagadde. Waliwo eddembe ly'okusinza. Museveni awangaale, Museveni awangaale, Museveni awangaale. Baliko bamuhoza akikwate. Gamba nti baliko bamuhoza akikwate. Gamba nti Museveni baliko bamuhoza akikwate. In the name of Jesus. Zikubira bagulu mu linnya lya Yesu. Ngambye bagulu w'omutwe gwo. Fountain of honor are protecting a church. Owero sinagambe galewo. Mbwa za ku kyalo. Fountain of honor are protecting a church. Owero sinagambe ekiwempe nkigadde. Batulekanira. Tukulekanira gwani. Basebo ne banyabo ntegeeze eggwanga lyonna, ntegeeze ensi yonna ekkanisa eteekwa okuba mu kitiibwa kyayo ng'etiisa okusinga amasabo gonna. Temulekerawo okutyanga Setaani ne mujja muleeta ebitwami byammwe ku Katonda. Tukooye ekimala kimala. Tetugenda kubalumba amayumba gammwe naye tugenda kusaba essaala yamanyi bw'anaajanukula naye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye mugenda kunkumuka. Bwe muteenenye muli baakufa. Ndi musajja wa Katonda ddala. Wakana kiriza naye wakana at your own risk. Nvuma at your own risk. Nonya page, nonya following, nonya likes at your own risk. Siri wa kibogwe. Ekanisa ya feno okubala yatandika oyizogamba mu Uganda erimweji emu. Kyenava nsalawo ne ngamba naye nedda ndowooza tubawadde grace period emala. Kakati batandika okulaba ng'ebinnya bye basima bijjulamu emirambo gyabwe. Batandika okulaba ng'emitego gye batega gikwata bo bennyini n'abaana baabwe. Katonda wa Daniel yaleetera bonna abaamukolera enkwe okugwa mu mpologoma ne zibalya. Ye Katonda gwe tulina. Katonda wa Shadrach, Meshach n'Abenego ereetera bonna ababasuula muliro okubaleeta ne babasuula mu muliro. Ye Katonda gwe tulina. Mulumirirwa Aji lwaki mwasooka kumukozesa ndagaano ya byanfuna era mwali temuva kigo paka endagaano lwe yamala okunywera mwe ne mutegeera waabagiramu. Bwe mba mulumirirwa mbokosti z'amawulire mobilization mbwera bw'aba avuddeyo kino kyekyaffe mwenga mwategeera bwe mufuna musango guno. Bwe mba mulumirirwa ddala lwaki by'ebyobugagga n'endagaano yammwe erimu ebyenfuna naye nze ndabya muwabya buwabya kuba emisango gya capital offense gyonna naddala omusango nga gwekuusa ku kuleepinga omwana oba okwagala omwana ow'obuwala. Oyina kukkaanya n'abacomplainant gavumenti n'ebulwa omujulizi ye shortcut yokka. Naye bw'okkiriza ogende mu cross examination ogende mu kuwoza n'omwana ng'akulumiriza mwekyo temukimanyi olw'okuba mwafuna we muviiramu nti aje bw'avaayo kino kyatunda. Kumbe bulijjo muli mu bizinensi. Ffe tuli eno tugamba nti bannange twerumya omutwe mwe muli mukola. Endagaano ya mwerimu ebyenfuna gemanyi gano ne TV zine zitava musango zino mwina percentage ya mwe. Omwana yangambye mwali temunava kigo ng'endagaano tennagwa nga temuva kigo ne Kasaya mala okusaako omukono. Ne mwagadde ssente bantu bange. N'omusajja yeetaaga okutuuza ne famire ye okulaba bw'asonyiyibwa. N'omusajja yeetaaga okwenenya maaso ga mukyala we naye munoonya bwe mumubba. Kiki mutalaba mu kino? Kale singa munoonya justice yandibadde ya mwana kuba n'obujulizi bwennyini weebule. Bantu mmwe lwaki mwagala ebyenfuna? Nze neewunyanga nnyo maama TV ezitava mu kino TV ng'obudde zirina bungi musango guno ku misango gyonna egibadde mu community wano. TV etaakiwa byaba amabaati n'abakulu tebabyogerako ne mu kooti tetwabalabayo n'abazze babba ssente z'eggwanga lino n'abantu abazze babonyaabonyezebwa bantu baafa ekiteezi bakola ki nga tetubalaba mu makooti nga muli balooya balungi. Kumba awatali ndagaano temuyinza kuyingira musango gwonna. Kasita Aji mwamumala n'akulukunya ebbale nti kasita nfulumayo bwenti nga mukizanye ekizimbe kyange ekyawano. Bantu bange Aji ati mubbi naye nammwe muli babbi. Nze nkubuulira Aji ati mubbi nzikiriza naye nammwe muli babbi kubanga genfunye okuba nti Aji mwamukozesa endagaano ey'okufuna musango guno
Era ne mumunnyonnyolange bwe mugenda oteeka mu amawulire na buli kimu muvuga omusango. Mwe muli ku bulango. Mwe muli ku business fe tuli eno tubonaabona na justice. Wabula Katonda yali basasula. Naye nange mbadde mbeewuunyiza amaanyi ge muteekamu nnyo ku bintu byonna ebize binyigiriza abantu wano nga temuvaayo naye ntya. Naye kasana tegedde ndi mulinayo endagaano ey'ebbali. Ndi omukulu bw'afulumayo alina kyatunda mmwe. Oba lwaki temukitwala butwazi? Aba mugenda na kusenguka mudde ku bizimbe bya Aji. Aja timubbi naye namwe muli babbi. Lwaki Aji mwamukozesa endagaano? Wama bantu bange emirimu egitambulirawo gigino kwata peni n'olupapula kunoti 7 abo ba Staff Favor Uganda Limited ne kunoti 7 noti ngaga 7 twetaga abawala n'abalenzi 15 mugenda kukola ku bisaawe by'ekata Dubai ne Kuwait akaluwe kakusula kubanga amawanga gano munaku zine enkulu gaba ne pressure z'abagenyi kati sobeta agabakozi bangi Kirina ava ku milioni 1.5 waitress neba waiter bali ku milioni 2 bana bavubuka basobola okusindika emigugu mu nnyonyi n'okugijjayo bali ku milioni 1.8 buno obuwala n'obulenzo bwaniriza abantu ku kisaawe milioni 2.5 basecurity guard Abu Dhabi milioni 2.8 mujje baganda bange mugende mweyolere ku nsimbi interviews zigenda mu maaso atenga akasente ko oteeka munga visa ekuli mu ngalo contract zino za myaka 2 bakusuza bakulisa bakujjanjaba koteeka ne vacation buli mwaka kubanga njagala nnyo mugende bwe mukole kugina emirimu egiri professional sister nnyo muntu agendera ku visa agudde mbafere ngata abantu abatufu mbalanga wano nga mulaba so bantu bange okukukyayimiriddawo endagaano gye mwakola ne Aji ya hagati zura banamateeka be nabo of course batudde bazze kaseera kano okusobola okulaba nti nabo bafuna omwenkanya okusango bagenda maaso okubanti tutudde obudde bungi omusajja naddala akagambo k'oluzungu kamu kesitegereddewo naye abambadde okumpi ne bantegeeza nti kadde kategeeza nti ayongeddeyo nga 25 naye ki kyensaba abatulaba olwaleero nze simanyi kuvuma bantu era n'abavuma mbalekera eddembe lyabwe naye nze kyensaba kyekiro nti okwongezaayo nze obwongo bwange buŋŋamba nti bagezaako okunoonyereza baleme kusiba muntu awaayiriziddwa oba bagezaako okunoonya omutuufu ye bakakumki obwongo bwange buŋŋamba nsaba buli muzadde oyimirire ng'odimandinga ekintu kimu nitusabe ekkooti etulage eyakwata omwana muleme kufuuka muze eri eggwanga lino kubanga gyetukomaokusulayo ogwannagamba ne mu nnyumba yo kijja kutuuka ate abaavu tusinga obuntu abeesobola batono abaavu gye tukoma okubeera abangi gye tugenda okukoma okunyigirizibwa nga tewali akola tewali ayamba sobola abasajja bankubira nagamba naalongo so omukazi yazaalako siyasobola kumuwasa naye ng'ate abasinga obungi bawasibwako nga balina abaana era abasajja bangi olwaliro nga amaka gagenda kwonooneka kubanga alaba ebigambo abantu bye bakola ki bye boogera nsaba Uganda nze njikiririzaamu amwe full citizen nzikiririza mu nsi yange olwaliro kitegeeza nti omulamuzi ali omusango gwaffe tabaddeewo era tusabiddwa okwongezebwayo mpaka wiiki ennamba tuli basanyufu nnyo nti okusinziira ku mbeera eriwo ebbanga lye batwongeddeyo teritiisa era Ziyambuze era nje kumunoonya abaana bo baliridda wa abaana bali kati bali nansoma kati omusajja agenze yangambye gero yangambye zure futso butwa takyali abaana badde bamusajja badde wajja nabo kumusa olimba abaana basatu bonna wa musajja mulala wali kwa natora kuri musajja omwana omuwe na musara watwara na musajja mpya wamuletera abaana namuletera abaana basatu nga sibabe arabirire abarabiriye era yangobye kurwaho na olazura yarabye ngo kumubba yagambye nje kumuwayiriza nti kumuwayiriza nti yakuta omwana abaana bawala yagambye nje kugamba narepinze omwana afune bizibu abaana bawala basatu naye magambo ene ensonga nkulu bannaffe as we speak now bali mu kufiira bufumbo bwabwe ngagala balwana nze ndi team boy child nze ndi team men kitone olwaleero yaleese abantu ndaba ono bannaye babakutomedde bannaye kooti olwaleero batomedde abantu kooti ya leero nkangwemu